abatuuze abawerako mu disitulikiti wa Kiso bazze balajja n'olw'engeri entobazi gisanyizibwawo awatali ayamba nga n'abakozi ba disitulikiti abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi nabo nti basalawo okutuula butuzi mu ofiisi. Kino kiwadde omwaganyi abeegwanyiza entobazi zino okuzoonoona nga ekyewuunyisa kwe kuba nti kumpi ku buli luguudo olugatta wa Kiso ku bitundu ebirala kuliko entobazi wabula nga waliwo abantu abatalina nsonyi abeefunyiridde okuzisaanyaawo. Kino kiwaliza radisi wa Kiso Justin Mbabazi n'ab'ebyokwerinda wa Kiso nga bakulembeddwa mu DPC Esther Kiiza bambega n'akulira eby'entobazi mu wa Kiso Veronica Nalunga ne batandika okulambula ebifo ebiiriddwamu ettaka. Batandikidde ku lutobazi lwa Serinnya oluyiwa mu kibira ky'e Nove ng'eno basanze abayiwa ettaka batandikidde ku kkubo kyokka nga tewali abagambako. Wano wabaddewo n'abazimba ekiyumba mu lutobazi luno era radisi Mbabazi alagidde bakwatibwa wabula abalala babadde bayiwa ettaka ne bamalamu omusulo. Mu kifo kyekimu waliwo abayiye ettaka mu lutobazi kumpi n'ekkubo abavunaanyizibwa bwe bayitira ekitabudde Mbabazi n'akunya Nalunga mu bulye gye babeera ng'abantu bamalawo entobazi. Nalunga ne Bambega bamutegeeza kimu nti babadde tebakimanyiiko. Beeyongedde mu lutobazi lwa Kantogo, Olugatta, Lukwanga ne Bukasa era nga luno luyiwa Mayanja ng'eno radisi Mbabazi ne DPC Kiiza batabukidde Nalunga olw'okwesula gwa Nagamba ng'entobazi zisanyizibwawo. nga gwe technical person noja nokola kino enforcement wa DPC ekintu ekimu. Nalunga agambye nti agezezaako okulopa mu bakama be naye nga nabo tebamuyamba wabula nga DPC Kiiza yategeeza nga bw'atafunanga ku ssimu yonna ng'emusaba obukuumi. Bwe kiba kiwedde era oba olina omugwanda n'alijjawo aba yonoonye ssente ze. That is what we should do. Just get him. Then we give him instructions. Bakomekerereza mu lutobazi lw'e Kasengejje Olugatta wa Kiso ne Matugga gye basanze nga nalwo baluliddeko ekitundu kyokka nga teri afaayo. Mbabazi akanudde ku ddoboozi n'ategeeza nga bagenda okuwandiikira pulezidenti alipoota ekwata ku mbeera y'entobazi mu wa Kiso nti kuba ye kimususeeko. Era ndagidde poliisi babakwateo bano embagirawo babatwale mu kooti kubanga ekintu nga kino ekitwala amateka nga bannayuganda kino kintu kya buswavu, kintu kiryawo kya butemu okulanga abantu entobazi bazimazeewo bwe bati ate nga tulina abakulembeze mu bitundu byonna batulidde bali okulaba bulabi. Alagidde DPC okunoonyeza ku bakozi ba gavumenti mu disitulikiti wa Kiso abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi nti kuba balemereddwa okukola omulimu gwabwe. Ye ssentebe Ggombolola y'Emmende Wilson Mulondo agambye nti akoze ekisoboka okulwanyisa entobazi zino ng'obuzibu abutadde ku bakozi ba disitulikiti abawa abantu bano ebyapa n'olukusa okuyiwa ettaka mu ntobazi. Era nga bwe mulisanze ettaka nti liyiibwa abantu abalina ebyapa mu ttaka eryo so nga ate bo bwe beemulugunya bagamba nti balina obuyinza obubaweebwa abakulembeze abawaggulu. So kati kyova olaba nti gwe nga chairman abadde chairman erosi wano ng'okalubira bw'ogamba omuntu nti tokozesa lutobazi lwo tokozesa ttaka lyo. Ekiwunyisa n'ab'ekitongole kya NEMA gye buvuddeko balumba abantu abalimira mu mugga Mayanja eggobero naye nga bayita mu kkubo lirimu okuli entobazi bayiwamu ettaka naye ne watabaawo kikolebwawo. William Mutyaba ne Kizawire bakusakidde gwino ku Laabukedde TV.